Ensonga ezabadde za Pallaso zabadde zikyagotuuka ku Namhouse. Starters wakyuka oluvannyuma lw'okuba nti nno wakomawo embeera teyali bulungi naye along the way wakyuka mu nneeyisaayo ne mu nkwata y'ebintu naye akabasa kaavudde ku kyokulaba nti nno banyiga trigger ne tuddayo eyo gye twava. Just ze change okugamba case ensonga nnyingi sijja bwe ntandika okusonga mwene ensonga oba endala bingi byabaddewo incident unfortunately ebiri recorded tebirina buli incident yabaddewo ne bwe nadda ku kusonga kino oba okusonga kiri nja kuba siri musajja mwenkanya kubanga bagamba gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi so kyenjo bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka awo we twakola twasasulawo twapangisaawo obuwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyazze negwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwembi munnange Alien njagala omugamba ekikolwa kye nakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media ne mbagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mu kuyita ku mitimbagano okwo ne weetondera abawagizi bo ne muyimbi munno wafunyeko response yonna bo abakwatibwa baateebwa mu mbeera ng'eyo because kigambibwa waliwo abakwatibwa ne batwalibwa wewaawo ye yadduka ku kabangali like kangalu. Nedda embeera eyo giraba nze siri wa poliisi nze n'okundaba nga neetaba mu mbeera eyo ku kabangali baali bamutwala nga si nti ku lwange yalina embeera ye endala emunoonyeseza era nze awo bondaba bobuuza abaaliwo nali ngezaako muyamba oba ebyo bibye naani ne poliisi si byange naye nze ebyange naye ensobi yange kuba sijja kudda mu busonga nti naye yakoze kino naye nakola kino nange nedda mbasiri mwenkanya mbasiri musajja kimala kubanga nze ndi ku kye nakoze kubanga kye nakoze nze nakikoze era kye nakoze si kirungi era nkyetonda ku lw'abangi ku lwa industry ku lulwe ku lwa mikwano gyange naye nga sofa bibeeramu ebyo era ndowooza akaliro mukawulira nga kagizeemuuko bagamba manyi tugalina nnyo mu bantu naye nga naffe tugalina kubeera bulaba dda watasobola yimirira nange one on one ne kali just twakalekiseeko mu kooti y'abantu omuntu oli fight oba nga oli professional tusooka kukulembeza discipline kiringa omujasi tayinza kuyimirira na civilian kasinza kudda tuna munyiwanjaga kuwanyisiganya naye mukono ku mukono ate nga just waliwo judgment ya community esobola omulevelinga yaman. Kooti y'abantu oli disappointed naawe gwe omusajja gwe balabirako Pallaso kuba atya? Kirungi nnyo era njagala bandabirengako nti no olumu odefeatinga na bwongo olumu no defeatinga physically era olaba gemu ezibaddengawo ffe tuziriidinga naye neno ffe tugiriidinze kweno ya bwongo kuba ne kampani y'abali si ntono bagamba ekikambwe tekigenda na kikambwe kuba babadde ambush nga bakisetinze okitegeera kati singa ndi muloosi asasula office gye twabaddemu okitegeera poliisi ntutte obuvuyo mu kifo ky'abantu naye ng'olumu osobola okukakkanamuuko ate ebyo ne biyitawo then ne mwegwako part 2 era part 2 eno gye tulimu ensonga olaba waliwo eyawolomye ate nga waliwo enaaseesaamu si bwe kiri bannaayi Dr. Kwefu atukwaniriza nange mbasanyukidde tusazeewo tukunoonyeeko ku bitambula kuba mwabamu abatukubira tooki mu bintu ebimu bye tutategeera okusookera ddala asooka otutangaazeemu ku stunt ya Alienskin ne Pallaso batu bagamba stunt agamba nti stunt yatagoberera bintu nga bwe bitambula
stanti ekigikozesa kuleeta abantu nakwongera kumanyisa abantu kivvulu nakukibaagazisa era stanti ezisinga zibeera za nnaku simagundi yafunye akabenje nga bulaba eyoli omuwala gwe bagamba gwe bayira butto ebintu modulo nga bireeta sympathy mu bantu ne kati eno stanti byonna ebikolebwa mu bino ebyabaddewo ate bigoba bantu mu bivvu bwowulira speech za Alienskin zongera fiya mu bantu zongera kutiisatiisa abantu ti omuntu eyandibadde agamba ningende ndabe Pallaso bwawulira nga Alienskin agamba essaawa yonna ffe tugenda kukola livengi abaana b'egindi n'abaana b'egindi nze abamala beetondera kati omuntu aba atyamu n'agamba bwe naatuuka eyo ne wabaayo obuvuyo so kakati byonna ebikolebwa tebisapootinga sho ate bikuba nkube kuva ku kulwana paka ku byogeddwa mpozi olwaleero ekikoleddwa kya Pallaso okwetonda kyokka kyolaba nti kati kikomyawo abantu ate yakikoze naye oli eyayinstirinze fiya mu bantu ayina naye okuvaayo agambe nti nzikiriza era tewali kigenda kukolebwa otherwise waliwo namba y'abantu abali serious abataagala buvuyo nange kennyini lwakuba nti ndi munnamawulire nina okubaayo kyekisobola okumbeezayo naye bw'obeerawo n'ogamba tunaba tuli awo ku mulyango nga bayaye basazeeko so it's not a stunt it is buvuyo bwaffe obwa bulijjo obw'endongo. Dr. tukubire mu ttooki ku akavidiyo gwe nga bw'okalaba to the extent nti Pallaso yakuba alien nga tamuddiza anti kakati ebyo ng'era alien bwe yakunnyonnyodde era sisobola kwawukana kunnyonnyorayo omuntu yenna alwana ng'oli awutunambadde oba musiru mu bulamu obwa bulijjo kabi tubeere luddawa nze nange ne bojje wange nga ninawo abaana bange ninawo omukyala wange ninawo ki oba musiru bw'otandika okutulwanyisa ng'oli mu kikomera kyaffe olina kudda kuwola nina okukkiriza n'ogamba kakati guno gwo gunsunye n'ofuluma n'ogenda teriyo muntu kagabe majje era nago galina follow back waliwo emutuuka ne mulaba nga babaleetera nnyo ne mugana naye mumanyi follow back so tosobola kubeera nga buli ssaawa oli mu kutwazaamu obulamu bw'ensi eno bulina okuba mu livansi oba emmotoka ziba mu livansi waliwo wootuuka ng'olina osikamuka emabega so tekitegeeza nti baba bakuwangula kyandibadde kya bugonjifu okukuba omuntu atakuddiza anti kisinziira biki bye muba munywedde kati mweri mugete obugunjufu bwo buli eno mu bantu abali soba eri bakuba omuntu bakuba omwana omuto nga bakuba emyaka 5 so kasi kya bugunjufu naye mwenna bwe mubanga endaswe gye tulimu y'abantu abavaako kati olaba oli ng'alina ekiruyi nze nkuleetera nze si byakusinga ebyo bintu modulo effe eri gye tubeera bwasita omuntu avaako asobola n'okusamba akakebe asobola n'okusamba enkoko poliisi mu kujja neerabika omusajja nava kabanga linadduka kino kyali kifaananyi ki alien kye yasiga eri audience ye ng'omusajja gwe bayita City Adenja ate ne poliisi ye Uganda nga bw'ogimanyi yeyo ghetto life ekyo ekyokubuuka ku kabanga lisiyasoosa abaana bakabuukangako baba bakabuukirako wali ku kooti nga bamutwala actually ne baasi za prison bazibuukamu ne bamyansa so kyayongera kukakasa alien yani nti mwana wa ghetto naye poliisi embeera z'abayimbi zino ekyazikwasa lusaago ate nnyo bwe bajja tebanoonyereza bintu kuba kati omusajja baali balina okubayoola bonna babiri bonna abatwale munda ne poliisi paka nga eyinawo kyekoze ku bubuyo bw'abayimbi ne bakwatako omuyimbi ne bamuggalira munda olw'akavuyo n'abeerayo ejja kusobola okufuna ekitiibwa mu indasitule yaffe essaawa zino laba mu Amerika alakeri ali munda alakeri gwe twogerako musobola okubeeraawo mwenya temumumanyi naye just mugugolingeko yamalayo buli mu bintu by'ensi eno bw'aba mu mupiira ye Messi buli kimu yakikola kuyimba naye bali kasabalaba nti oyina emusango ne gukukka mu binje neffe wano poliisi abantu balwana ne bezza eno ne bezza eri kakati abantu bakifuula nti kya bulijjo naye tugenda kufiirwa abaana poliisi singa teteekewo siginica neteekawo ekyokulabirako tugenda kufiirwa abaana bino abantu bazze bafa okuviira ddala eri mwezi entale wava oyo bamuyita gangster rap ebyabagangster ebyeggaali kuviira ddala eri mu Amerika mu gy'eki7 8 9 west coast east coast Big Jake n'afa Tupac ne bamukuba n'afiira ku myaka 25 25 years wana Uganda tufiiriddwa radio
radio ne bamutta mu buvuyo AK47 same story babadaba yafumitwa omwana eri ekabalagala ekiso. So a lot is happening mu industry yaffe naye ffe tubitwala nga fan tubinyumirwa ne poliisi bwejja olugira omuntu bamuteekayo ku makya olweggulo n'avaayo not until poliisi wenejja ne stamping ekigere negamba buli ayina eggaali balabe ekyokugikolera ebyo ebintu sima by'eggaali ffeno bitunyumirwa n'abantu they are losing lives basaalumanya abantu mu bivulu omwo abantu bafuniddemu ebizibu olw'ebyo bintu sima gundi alina eggaali obulamu bw'abantu bwe bamuzanyirako. So poliisi alien yagitoloseeko era nga industry bwe yagitolokako. That was a sign nti industry yonna katuddiremu dokita alien yakoza ki yatolose ku kabangali nga industry bwe yatoloka mu ngalo za poliisi. Industry yonna ey'okuyimba yatoloka mu ngalo za poliisi. Poliisi ejja ddi okwenforcinga amateeka ga industry nga waliwo Bobi Wine yazze ebyo bya Bobi Wine awe yanguwa kasa bibanga birimu someone anyenya ku ntebe wa someone ebyo abibajja nebino ebisigadde bali just reactive bajja buzinaga bakoze ki bakubya amasasa egindi bakoze kigundi teyayimbye egindi naye mpaka poliisi lwene komyawo industry mu ngalo yazaayo bweti omusango guba musango ne bagamba nti bwe tuba tukyambuwa banywanjaga kila muntu inje ne bwe tunaaba tukyalimu ebyo alien ekyo kye yakoze obubaddukako iziyassa akabonero akalaga nti industry yonna yabava mu ngalo tebagisobola tebagirinamu kuba kati alien banga kiri amaze ng'avuga emmotoka gwe emmotoka osogisa ku luguudo okitegeera ayita ku biddo agiyisa ludda wagivuga neetula mu Kampala ani amukwatako negwe omuntu wa bulijjo givuga ejjasi nga terina namba plate ya maaso ojja kuwulira embirigo ku kkubo so industry tebagirina amoti ayina emmotoka ye wasanga wagiteeka eyina ebisaanyizo ate amoti nedda okitegeera yonzibu nnyo so kakati industry yabava mu ngalo balina okulwana bagikomyewo mu ngalo zaabwe. Abantu bavudde ne bajjajinga Alienskin olw'okuba kabangali nti eyo yabadde mistake gye yakoze omusajja kubirawo amasasi ng'okudduka kabangali omusajja kubirawo ekituufu omusajja kuba amasasi ng'otoloka naye naakubya amasasi bajja ku mupoliisi ne malaga fulumya amasasi nti alien gw'ozza okukwata bwadduka alien asobola kubulirawo omuntu gw'osobola okuba amasasi nga bakugamba nti mubadde mukwata suspect wa ADF alien gosobola okusanga emakindi noddamu n'omusanga egindi ayina naye waka wapangisa asobola kubulirawo alien kyogamba nga kyekimukubyawo amasasi kubukako kabangali gotugaye nti alien bwaddukawo asobola okukubula. Ebikonde n'empi bikosa bitya Pallaso right now birina ngeri yo bimukosa bulandi yenga omuntu kimukosa nti essaawa zino industry yonna yagwa basponsa bali serious baali bagidduka mu lwobo buvuyo ne ba investor essaawa zino tubadde tulina ebivulu nga kubako basponsa 40 naye nga buli sponsor alese emitwalo 10 ne bajjula mu bulango negundi owamanyi g'ekisajja negundi owakino nga balese emitwalo agaaga naye tubadde tukomezaawo basponsa bali serious. MTN yakomyewo kirabu yazze Pilisina yakomyewo MTN yoko kubeera mu kivulu kyo esasula stage emiliyoni aga ana kirabu bwejja ne kugamba bali basasula stage nze obulango mbukuwadde okwetolooza obwetolooza obulango kirabu bweyire bekuwadde miliyoni nga 50 ne bagabayo ne ku nkalu okitegedde kati abali serious bagenda ne tudda mbana batali serious abajja nakuwayo emitwalo 23 kakati ezo empi n'ebikonde tebikosa Pallaso yekka. They scare away would be investors and sponsors mu industry. Teri brand eyagala ku associating n'abantu we batyo. So tulina okuddamu tukole ku PR department zaffe ng'abayimbi. How we relate with the public. Image kyefuluma kifaananyi kikyenteekayo ngenda okusonga olugalo mwono omuntu abantu banaakiraba batya ngenda kuyingira mu office y'omuntu agamba oyo akuba ebikonde akuba empi. No one will associate with you. So line waba kunyiizizza atya first thing think about your brand. Mayanja family ya ntalo mukulaba obogiwe erinnya gwana linnya ki? Mayanja family si bya ntalo. It is I don't know. Smile linnya linyinzo okugiwa naye what I can say
I've always said this. Mayanja family ekyasinza okubeera talented mu industry yaffe wano. Musically, it is the most talented family. From Chameleon, musical oyo undisputed. AK47 kamukama tasobola taba mujja mu fuse yali atutandise. Yatulekera oluyimba champion AK toba nalwo. Pallaso oyo naye takyabuuzibwa bibuuzo mu music. Wizo tomubuuza bibuuzo BET nominee. Teri family endala yatuwadde bayimbi bwe batyo. Gattako ne brother waabwe Kireva ye. Teri family yatuwadde bayimbi bwe batyo talent wise. Family yabatuwadde abayimbi yabasentamu. Yatuwa Eddie yawe netuwa Bobby Wine netuwa Mickey Wine netuwa Banjo Mani netuwa Irene Kayemba. Yatuwadde Dax Vibe be bayimbi musanvu. Ze family zokeza yatuwadde abayimbi abangi ne talent wise bamayanja tebasingika. But entalo zino zibaawula nti mu Mayanja family the talent is good but character is poor. Character is assassinating their talent. Kyokka eno mu center mu family. Doctor tuddiremu mpola. When you say about assassinating, waliwo omuntu atakitegedde. Omuntu owewansi, omuntu ali mu kiyumba eyagenda. Assassination ngabo manyi omuntu bulaba firimu namwe temukoya. Bad character. Character embi. Character is assassinating the talent. Nti eneisa ziri mu empisa zitta talanta yawe. Kyokka eno mu center mu family character is supporting the talent. Talent wise tebenkana bano naye bate character yaabwe yewanirira talent mu center mu family. The character is supporting the talent. Ewa no character is assassinating the talent. So we need to work upon our talent so that sobolo kwongera okufuna. Their music is very wonderful. Pallaso undisputed live mulungi. Music amuwandika mulungi liri kale mumuwulira. Nebyo oluli yalwana ne radio nga yakajja nakuba ba DJ nadaludda wane ezeno ne ezeri. You need to work on your talent on your character as a family. So that your talent mwongera okugiryamu n'okusinga emwagiriddemu. Audience ya Pallaso ne Alienskin zifaanagana. Pallaso ali slightly bwaba ayina audience gyayina. Omanyi yakubako ennyimba eziyingira mu mukwane nnyingi ennyo nezigenda mu mbaga neziyingira ne mu bantu abakulu. Kati audience yaabwe musically zaawukanamu katono. Pallaso yatandise okuyingirako mu audience atapingako mu audience ya lutalo. Mu audience y'aba bandi eyo abakulu mukko banyumirwa music we ontegeke. Naye ate ye personality ye character ye ne personality ate ya audience ya Alienskin. Osegede era bw'obeera mu kivulu kya Pallaso teweewuunya lwaki omuwagizi wa Alienskin akiyingira. Era bw'omusanga ku mulyango teweewuunya kubanga wa biviiri muniga biki ebyo. Kyokka ate omuwagizi wa Alienskin bw'omusanga mu kivulu kya Kenneth Mugabi weewuunya noga erinda. Lastonda ali mu kifo kikyamu. Osegede so audience zaabwe zezimu ziwankwadde Pallaso ayinamu ba outliers abatonotono. Embozi yaabwe ya leero gye bakoze beetaaga bato. Ne Aliani teyeereze njagala bino tubeere byaddala ya serious. Bato ya music. Sawa zino Pallaso ajja mu kuba hands down. Aliani agamba banalemerwa music bagende n'embikonde biri bye. Bikonde simanyi sirabangako bombi sibalabangako nga balwana. Ekyo sisobola garantingani naye musical sawa zino bubateeka wali Alieni ayina ettutumu afunye ettutumu. Abantu bamuwulira ayina ettutumu. Naye kali walako musical. Ajja kuba akoze ensobi. Ajja kuba n'ennyimba ze nga n'ennyimba ze abantu ze bajja okubanga bategeeramu ebigambo ebimu. Alieni ajja kuba mu nnyimba 5 nga Pallaso olaba twagenda mu abagenda mu Battle ya Bebe ne Good Life. Good Life yayina ennyimba ennungi nenga Bebe ayina ennyimba ennyingi. Kikyotegeeza tebakitegedde. Bajja kitegeera kirirogiki nnyo. Ate olirogiki alirogdawo kunze nkitegedde ne waliwo atakitegedde. Kati ate gwakutte kamera radio yalina music omulungi bayina ennyimba ennungi ate nga ntono. Bebe Kulu yayina ennyimba ennyingi.